Finally, Phoebe has a baby girl. Congratulations to the Inzoras. Byonna mbikuletera mu maaso mbirina mu bujjuvu nenga mwasuze mutya muli mutya mmwe n'abalungi abampuliriza all channel media koli subscribe for more updates, like, share and comment. Tera kunyiga notification bell obenga notified rentekawo video empya. Njagala okusooka okubajjukiza oba okubebaza mwena mwena abampagira kujja na airport pick up. Mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala ndi musiimu era nga newe na atanamba kujolinze chidia akanamba wekali awo jangu mu inbox tuogere tutambule fena ku miwendo agency da tutesola kulemererwa ate nga tutambulira ku miwendo agency da tutesola kulemererwa tutesa munange jangu tutambule fena nyongera kujikiza ntuke airport teri basi so olina kufuna muntu akupikinga oba kukima jangu tutambule fena ku miwendo eja wansi nga bola bawo nga bwenchima abantu bange video oba kamera nje kutunuzaamu nga wampadde olukusa sola kumala gaji kutunuzaamu era n'okupostinga nga wampadde olukusa sola kumala ga kupostinga nga tompadde olukusa mujje ntambuzi bazadde bammwe balamuse airport bakulabe ng'olandinga sanchi edisinga eryo mujje tubatambuze ate ku miwendo egyansi ddala tulina free wifi ne services zaffe ennungi tukola surprise and delivery tusibimuli bya sente tusibira by'okumikolo tuguliza n'ebintu delivery nga mukwano jangu tutambule fena jangu tukole fena mwongera okumpagira abaddiya emirimu mugimpadde ensimye saba katonda abaddizeewo katweyongereyo ku familia the Inzoras olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 kigenda kujjukirwanga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 katonda bablessinze n'ezzadde erya baby girl baby amazing bali musanyu jerere omwana ne mama bonna bali mu mbeera nnungi. Congratulations once again to the Inzoras. Era mu bulamu buno buli muntu yeetaaga omukwano nga mami Empress ne daddy Empress abadde mu buli mbeera alese emirimu gye gyonna agenze ku ddwaliro abadde mu buli ngeri nga Phoebe wabaddewo naye amusasuddemu bulungi byerere naye amubeereddewo njogera ekindeke ki njagala obeere nga weerabirako ebisingako olabe vidiyo ya Phoebe gyasembyeyo okukola nga tanagenda mu kuzaala n'ebirala bingi nkyabireeta soka weerabireko ate tubire nga tweyongera. Oh my god. Oh, thank you. Lovely baby girl. Oh, good. You're so amazing. You're so amazing. Tusanso kulaba ku nsi yaffe. Oh my god. Banana Phoebe. Congratulations Phoebe once again wanene wetugenda nga tulaba daddy amazing nga asumuludde saala nga ali mu kusabira omwana amazing amwelcoming ku nsi eno amusabidde saala zonna bale buli muntu mu bulamu yeetaaga omuntu omwami nga ali prayerful nga ali supportive nga ali loving era nga Mr. Nzora nga bw'omulaba ngenda kulagako ate munange tubeere nga tweyongerayo. Yes, Lord. You said it in your word. You are the God of all flesh. Yes, Is there Lord. anything impossible for you? Nothing. She's here and she has flesh. Amen. She can't be impossible. Amen. Father, she will be possible in whatever she will do. Amen. Give you praise. Give you glory. Give you honor. Jesus' mighty name. Amen. Kati eno paati gye tuddako nga Phoebe amaze okwambala uniform agenda mu lutalo lw'okuzaala naye Katonda yeebale nti azadde bulungi asumulukuse bulungi tafunye buzibu bwonna baby alabika bulungi ali healthy anyirira njogera ekindeke ki naye nga Katonda ayanukula bambi amwanukudde azadde bulungi omwana alabika bulungi omwana ali bulungi kwegamba sanyu jerere weerabire kwe kati bananga abatulabako olirabira vidiyo eno ng'omanya Phoebe yamala osumulukuka mirembe akateteyi kano temumanyi kyekitegeeza okujja finale ne wakakuwa omusawo waffe wano tamala gakkiriza nti oli ready naye finale bwagwambaza akateteyi tutuuseeko Phoebe akatete yabadde kamere mu video yamu nange naliwo nange kati essaawa yonna mudamu kulira kana nga kakaaba ngengenge naye olushwel safe delivery kama kusumulule nga abakyala ba Ebrania
wagamba after 2 weeks jakumanya kitegezeza naye we welcome you to parenthood tukwaniriza it's fun having a baby musanyu n'abashira tukwaniriza n'abashira yeah may this baby come with blessings may this baby transform your life wifey we bali kubeera wa Phoebe high five ayagala kulyamu ayagala kundabisa kale sekudalivayo wanaye Wow, umunsi muno buli muntu yeetaaga emikwano egya ddala bannange omuntu agenda okubeerawo mu buli mbeera ennungi n'embi abantu abo babaddewo okuva we basinkana Phoebe tebamuvangamu bamwagala bamulaze omukwano mu buli mbeera baleseewo emirimu gyabwe bambi ne bagenda bamubeererewo abantu abamu babeerawo ng'oli mu mbeera nnungi nga oli mu mbeera ya biki ne batabeerawo mu mbeera ya buzibu naye abantu abo saba Katonda ayongere okuba blessinga kubanga bayina emitima egya ddala emitima emirungi era ffenna tusaba Katonda mu bulamu atusembereza abantu abalungi ngaabo naye kati ayongereyo okupaatiddako enda kubira CEO gwerinda kuwana kansoke mukubireko Hello, Sibatano CEO. Hello. Sibatano CEO. Jendi. Mbadde njagala kino kibaluni kye batuulako ne beesunda. Kino kibaluni kye batuulako ne beesunda. Ekyo kyakusukkadda. Kyakususse kireke. Nedda bambi kale bakireke. Kati ne baluni nayo tentuuka. Ne baluni nayo tentuuka. Tekikuyamba mkwano. Kale kinakuyamba musanga yakatandika. Kuba ndaba abantu bakiriko ku TikTok bakituulako. Wandere bakituulako nange nakirawo obudde buweddeyo. Nensalawo nteekonywe. Ne walai kale muntu aleko ku beach. Leero lwakuta tugenze. Kale muntu aleko ku beach. Eki? Muntu aleko ku beach. Oli ludawo. Ndi wanene wake sonde. Gye tuli enkuba etonnya. Simanyi na kirowoozo kya beach bw'osobola kirowooza. Olugambye mbuno njagala genda ku beach ono n'agamba mbu naakukime nze sina kidaga. Kale. Tuli enkuba etonnya. Wonna neno naye etonnya. Etonya. Akoze oli lubuto katomanyi kyoyagala. Kimanyi. Tomanyi kyoyagala tuba tulina kulowooleza bulowooleza. Kati biiti tekusoboka essaawa zino. Esoboka. Era tukumiikiriza. Enkyalo akuna kulokita tugenda kula mountain tule nga tukusabira. Nanga ate olunaku olwokutaano lwe babadde bagamba okugenda okumusabira lwe lunaku lwazadde kyova olaba nga bagamba opulaninga ne Katonda apulaninga oba okitegeera nenga congratulations Phoebe ne omwami we Mr. Inzola tusaba omwana Katonda amukingiriza ab'amaaso amabi abeere omwana eyeegombesebwa buli muntu era nga ogenda kulaba omukisa gwa baby amazing companies ez'okuwa bulango zimulinze biki n'eri omuzadde ateetaaga kintu ng'ekyo njagala olaba obubaka mukyala Jebbi bw'aweereza Phoebe oba Mama Empress nga ate yeeyongerayo okugenda mirimu gy'emirala. My beautiful people, when joking around, you might have 10 minutes. Remember, I'm overjoyed. I'm up then at the mood and back. Congratulations, my beautiful Phoebe. Chana chiwala chirunji nyo. Chari demere chakuse bulunji. Chize chiri very healthy. But also, I'm going to Sanyuka. Sawa nya nedakika kati wabula edakika nga 10 mbere kusanyuka tune in mbagambe bembala genda kutambula nabasuubiza nti Phoebe wazaalira bwepa ngamba tujigulawo ndowooza naawe yasaid oluva mu ddwaliro ffe nga tusimbula twali tusobola muleka wanati mutanazaala naye kati kaazadde tugenda tuned in tunabe abanyambala. You don't know, but people here, they know us. Abatumanyi batumanyi. Bwe tugulawo estate kuba
nyongera kubanza mu nabala video yange to the end nolabula nga tuskipinze mukondi musimu za katona kwekyosinga okwagala Channel Media ku chali subscribe for more updates, like, share and comment wera video kunyinga notification bell obenga notified when take our video empe nyongera kujukisa tufe jana airport pickup tukola airport pickup tukyusane sente tukola surprise ne delivery tusbe mu bya sente tusbe video kumikolo tukugiza ne delivery nga jango tambule nafe ku miwendo ejja wansi dala tulambuza abantu airport bakulabe ngolandinga ku miwendo ejja wansi dala mukwano twesige tojja kubeera atenga ujisa. Thank you.